Kaakati taata gw'olaba oyo asabye muwala we obufumbo era taata awasizza muwala we teyeesiseemu naye akkiriza n'agamba taata ŋŋenda kukufumbira ettooke. Omwana akkiriza okufumbirwa kitaawe era b'olaba abo babiri bayitibwa mwami na mukyala. Kaakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Njagala ompe endowooza yo mu comment section oba taata ono okuwasa muwala we akoze kikyamu oba mutuufu. Wuliriza bulungi nnyo. Omwami gw'olaba oyo akuzizza omwana oyo, omwana kati wa myaka 19 nga muwala we. Yawasa maama w'omwana oyo ne bazaala omwana ono. Wabula omwana ono aba aweza omwaka gumu, maama w'omwana ono yanoba n'ava mu maka g'omwami ono n'agenda. Okuva ku olwo omwami ono taddangamu kulaba ku maama w'omwana ono. Omusajja ono bamuyita Acholi. Acholi taddangamu kulaba ku maama wa mwana ono mpaka nakati. Omwana agenza okweza emyaka 19, omwana tamanyi maama we bw'afaanana, n'omwami taddangamu kulaba ku mukyala we. Wabula omwana ono nga bamumusuulidde yatobanga omusajja n'agamba nti nina okubeererawo omwana wange mu buli mbeera yonna nga taata w'abeererawo omwana we. Yalabirira omwana ono, yamujjanjaba, yamwambaza, yamuliisa, yamuweerera. Omwana ono yasoma n'ava mu nassale n'agenda mu pulayimale, n'ava mu pulayimale n'agenda mu sekendule. Omwana ono bw'amaliriza senior 6 nga awezezza olwo emyaka 19, omwami ono atandise okuwulira oluvuuvuumo ku kyalo ng'abantu ab'oku kitundu bagamba bambi omusajja aweeredde omwana ataliwe ne ye takimanyi. Kati ebiseera ebisinga abakazi bano bwe baba bakola obwenzi mu maka g'abasajja baabwe mubaamu banneyiba abamanya ne bagamba nti mukazi wa gundi oyo yabaliganga era yayendanga ku gundi ne gundi ne gundi. Abantu abasinga babiraba naye basirika omala kwawukana ne mukyalawo ne amazima ne galoka gavaayo. Kati omwami ono abadde n'omwana ono okuva nga wa mwaka gumu, omwana essaawa zino omwana mukulu akuze wa buwala wa myaka 19 nga tawulirangako nti mukazi we yali ayenda ebbali. Wabula omwana ono amaze okumaliriza emisomo gye gya senior 6 agenza okuwulira oluvuuvuumo nga bagamba nti omwana ono si yamuzaala. Ekintu kino ne kijja nga kimukosa n'agamba naye ebintu bye mpulira nti omwana ono sinze muzaala, abantu lwaki babyogera? Omwami ono kyava anoonya obusente n'agamba naye omanyi kankwate omwana ono mutwaleko ku DNA mukebeze omusaayi ndabe mazima ddala ebintu bye mpulira mu lugambo bituufu oba nedda. Omwami ono Acholi ng'alyoka anoonya obusente ng'akwata muwala we. Ono muwala we era omwana akuze amuyita taata era nga n'Acholi akuze ono omwana amuyita mwana wange yamuzaala ye bw'amanyi. Munnange ng'akwata mwana we ng'amutwala mu ddwaliro ng'abakebera omusaayi. Results z'omusaayi zigenza okukomawo ng'omwana ono tabeerangako wuwe, nga tamuzaalangako, nga talina wadde n'akantu n'akamu kamufaanana yadde n'akantu n'akamu. Omwami tanyiize. Olaba bino bye mugenda ne mukebeza abaana n'osanga omwana si wuwo n'osambagala n'ogira bw'otya. Ono Acholi tanyiize, tatidde. Atuuzizza omwana ono n'amugamba mwana wange amazima gali nti omusaayi guvuddeyo nga sinze nkuzaala. Abantu abasinga obungi babaddewo ng'omusajja ono kwegamba nga bimusobedde naye nga tanyiize naye nga bimusobedde. N'agamba naye mwana gwe nkutaddemu ssente nnyingi, nkuweeredde, nkulabiridde, nkwambazza, nkujjanjabye, nkuliisizza, nkubeereddewo ng'omuntu owange naye nga sinze nkuzaala. Mu butuufu akasente kange ke nkutaddemu sigenda kukkiriza kafe bwe katyo, mbadde njagala nkuwase. Engeri gye kizuuse nti sinze nkuzaala, mbadde njagala ofuuke mukyala wange,
kubanga mbadde naawe mwana gwe nga siina mukazi obadde ondaba fokasi yange yonna mbadde njitadde ku ggwe omukwano mbadde nagujja ku bakazi abalala ng'omukwano nasigaza gwa mwana wange wekka gw'omu n'olwekyo mbadde njagala ofuuke mukyala wange. Omwana mu butuufu atunudde n'alaba nga mu butuufu omusajja ono amubeereddewo ate kekizuuse nti si yamuzaala. Mu butuufu omuwala agambye tewali kyakkola ŋŋenda kukkiriza nkufumbirwe. Omwana agambye gw'abadde amanyi nti ye kitaawe nti kati katufuuke omwami n'omukyala. Omwana nakkiriza nga teryamukase nga kubanga babadde bonna nga babeera bonna ng'omusajja ono takwatanga ku mwana we abadde tamukwatangako. Kati agambe nedda sigenda kukkiriza ssente zange zife n'asaba omwana ono obufumbo mu bantu nga balaba. Omwana nakkiriza. Omwana agenza okukkiriza nga musanyufu. Kati kye simanyi waliwo abantu abadde bagamba nti omusajja ono abadde akozesa omwana ono. Kati gwandaba owandowoozayo ki? Kisoboka okuba nga omwami ono ne muwala we babadde balinamu enkolagana ey'enjawulo munda eyo mu nkukutu nga kye kireetedde omwana ono okukkiriza amangu okufumbirwa kitaawe oba gwe abadde amanyi nga kitaawe. Era njagala okutwala ekibuuzo kino okuddamu okubabuuza omwami ono okusaba gw'abadde ayitanga muwala we obufumbo akoze ensobi oba nedda? Kubanga yagamba tagenda kukkiriza ssente ze zatadde mwana ono kufa ttogge kamuwase amanye nti akasente konna kamaze ebbanga ng'amuteekamu abadde akuliriza mukyala we, abadde akuliriza bagamba namunswa alya ku nswaze. Kati ono namunswa aliddemu enswaze. Era omwana bw'akkiriza okufumbirwa kitaawe mu ssanyu ery'amaanyi taata abbye omwana we ppeeke luva okwaya ng'omwana musanyufu. Bino nno biri wano mu Uganda, wali mu bitundu eby'Ebukedya. Wano mu Uganda gy'obisanga wali mu bitundu eby'Ebukedya. Naye mbabuulire nze kati eno y'opiniyoni yange nga nze. Mulimu omuntu ajja okkuza omwana n'amutwala nga muwala we n'agamba nti omwana ono yadde nze mukuziza simulinaako Oluganda simulinaako ki sisobola kukkiriza kuwasa mwana oyo kubanga mulaba nga muwala wange. Mulimu abantu abalina mentality bw'etyo ate nga be bayitirivu. Abantu bazadde abaana naye nga babazadde bakulu. N'osanga omusajja n'akubeererawo n'akulabirira n'akuliisa n'akusomesa n'akuweerera n'atafunamu kirowoozo kyonna kyakukuganza nga ye akulaba nga muwala we gye bali. Mulimu n'abalala ng'asobola okubeererawo omwana bw'aba nga akula n'amuwasa. Kati ono ye ekirowoozo yakifunye oluvannyuma lw'okukebera omusaayi gw'omwana ng'omwana ono si wuwe. Sirabawo buzibu mu kino kintu. Si kyatteeka nti alina kumutwala nga muwala we. Nze sikirabamu buzibu. Bw'aba ng'akedde ku makya ng'omusaayi guvuddeyo ng'omwana si wuwe, mugende mu maaso. Nze mbatadde. Nganze omukulu mu nsonga zino mbatadde. Wamma akyoli genda oggyeyo ssente zo ze wateeka mu muntu ono. Okusinga kati kankubuulire okusinga obuvubukavubuka oba okukyera okudda obwo muzannyireko bukoze biki ojja kulumwa nnyo. Kati kisingako ne kiba nga gwenze omusajja ono muwagira 100 ku 100 muwagira kubanga omwana ono asobola okubeeraawo n'azannyirwako obuvubuka bw'oku kyalo kano nakali naye ng'ate omusajja yamuteekamu ssente ali awo talina mukazi ne kimuluma ng'omuntu. Olaba musajja kulumwa mu mbeera ey'enjawulo ng'obuvubuka buzannyira ku omwana gwe yali ayita owuwe ate nga byajja ne bizuuka nti si yamuzaala. Kati amuwasizza asinga. Byebyo biri ku sayidi eyo. Kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekupino ku mukutu mwebale kusubscribe nga sako n'okuba nti ate mufollowing. Mbaagala nnyo Omukama Katonda abankuumira abankola obungi obutagambika. Mbere bulungi mweraba. Peace and love. Mwebale nnyo mwebalire ddala.